Yo, this is Rampantilla already, the Mukulike eyo mu kalulu yes bije ebigenze mu maaso mu ggwanga lya Uganda ng'olese ebyobufuzi wali katono yo omukyala amanyiddwa nga Judith Heard bw'ati yagenze mu maaso kubanga ati celebratinga amazaalibwa g'abawalabe abalongo okitegeera era nga bawezezza emyaka 16 kansuubira nti oli bulungi omulungi atumbudde wonna w'osensite kadde kapije nkwanirizaako era nga nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo wetwogera ye omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe bw'atyo yasudde omusango bayafiiriddwa omusango jjukira nti ono mu mwaka gwa 2015 okutuukira ddala mu Juni wa 2016 bw'atyo yagenda maaso kubanga ate addukira mu mbuga z'amateeka n'aloopa bannamawulire b'olupapula lwa Red Pepper oluvannyuma lw'okubanga ate bamuwandiikako n'omukulu amanyiddwa nga Haji Kigongo Musa owa NRM yali vice chairman wa NRM omukulu oyo bamwogerako bingi nti waliwo ekihabbatina bwe kigenda maaso so ono yavaayo ng'agamba nti yaswazibwa aba Red Pepper ekitiibwa kye kyattattanyizibwa aba Red Pepper bamumalako emirembe gye n'emboozi eyo so lwokusalawo okubanga ate addukira mu mbuga z'amateeka wabula nga wetwogerera omusango wepyu agufiiriddwa naye ani yali asinze Red Pepper? Red Pepper ewaabiddwa emisango mingi naye mwana ttu bakola ki bamaliriza be bawangula balina kabadi ki emabegaawo. Mu mbeera y'emu omukyala amanyiddwa nga Nambwayo bw'ati yagenze maaso kubanga ate asuubinga omukyala amanyiddwa nga Bena Baby lwakono nalinnya lye nakumwogerako bijweteke jjukira nti mu kaweefube w'okubanga ate tulina ttiimu Suna ttiimu Nambwayo omukyala amanyiddwa nga Bena Baby yagenda maaso kubanga ate akakasa ku mpewo nga Suna Beni bwe yamugamba n'amukakasa nti omwana Nambwayo gw'alina si wuwe ono nno bw'ati nagenda maaso kubanga ate ayongera okumulumiriza twogera oluvannyuma lwa DNA okubanga ate yavaayo neraga nti omwana wa Suna Bene Nambwayo atabuse agambye nti osaaga yamugubye dda muki mu mbuga z'amateeka so nga ate era mu ngeri yemu yagenze maaso okubanga ate ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Opofambo yes oyo nno X era nga gye yasookera alyoka asinkane Suna okusinziira ku ebyo Opo byazze ayogera byazze amwogerako agamba nti yejjusa olunaku lwe yagenda maaso okubanga ate amusinkana era ng'agamba nti mu bulamu bwe tayinza kumusonyiwa tali musonyiwa era ne bw'ali basazeewo okudda mu bulamu bwe tayinza kukola ki kumwesembereza bamuyita Opafambo yes kakati nno yagambye nti oyo kisiraani nagawa toyinza kati kumuteera mu suwaani emu naye ne baliiramu olw'ebyo ebizibu bikola ki bibaawo era singa asobola okuzza akatambi emabega yandikazizaayo n'asangulamu obulamu bwe yalina n'omwami oyo weewaawo omukyala amanyiddwa nga Ankansime ye yavuddeyo n'abotoola ki ekyamujja mu relationship gy'abaddemu n'omukulu amanyiddwa nga Sky okumala emyaka ng'ate batulaga ekihabbatina agamba nti omukwano gwaliwo nga buli kimu kitambula bulungi naye munnange oluvannyuma lw'okuzaala omwana ye nga ye omuntu yakyuka n'atandika okulaba ebintu bulala nnyo n'atandika okulowooza ku mwana we nga maama ng'era omuzadde awo nno yatandika okuteekawo embeera gy'omanyi ndowooza ey'ekintu ekikulu ey'okulowooza ku future wabula yagenda okulaba nga munnaate ye siryaliko nga yakyali mubiri ebyemabega n'awadaawadako mwana ttu nga mwana mulenzi yeremiso kwe kusalawo kubanga ate akola ki akibukamu teyakomyawo ayina ka caption ke yawandiise ku status ye n'agamba nti divorce is okay breaking up is okay starting over is okay moving on is okay saying no is okay being alone is okay what is not okay is staying somewhere where you aren't happy, valued or appreciated. That is not okay. Obwokiwulidde so mu mbeera eyo ebirala byonna biyinza okubeera okay naye okubeera awantu we batakwagala tebakusiima tebakuvaluinga tekiri okay n'akamu n'akatono ddala. Bebe Cool gye buvuddeko awo tubadde mu kalulu naye nga yayisaako omukulu amanyiddwa nga MC Katsi yamuyisaamuko ku ggaali awo baamukyaza ku NBS ne bamulwisa ne bamulinza nnyo ekintu ekyamuggyako waya n'amuyisaamu ku kye ku ggaali n'atuuka n'omuyita akalenze. Anyways bino ba social media in-laws baali balowooza obuli awo MC Katsi byambawala nnyo byamuluma kakati enviri zabawedde ku mutwe bwakedde ku makya n'ababuuza nti how best can Bebe Cool change
change the Ugandan music game to global market. Okitegeera ayinza kukyusa atya music wano mu ggwanga Uganda n'amutwala eri ku ddaala liri erikola ki erisembayo international level. Munnange omwana omu yavuddeyo n'agamba nti ku bbanga lyamaze mu music industry tulaba Eddie Kenzo yekka yakola ki yatwalako ensi n'agiwangulira ku awards eziri international ye bebe kuli yali alese kaki ono yavuddeyo n'amugamba don't you tell him the secrets eza Bobi Wine kubanga ziyinza okumuyamba n'atuuka eyo ku global market gyoyogerako. Omulala n'amugamba nti oluvannyuma lw'okuswaza oli waneeno onoonya relevance okuva gy'ali teweewummuza. So ng'ate omulala yamugambye I can't believe he called you Akalens earlier before this moment. Cats, you lost your respect. The day you started opening your mouth unnecessarily. Omulala yamugamba you're looking for eye for nothing else. Jukira Nimrod yatega ekibatu n'afunayo kyafunyeyo yafunayo miliyoni 3 awo n'ekitundu. Ate omulala yamugamba nti a picture of 2 failures planning to fail again. Abigambo mubijjawa abalemererwa babiri mu kifaananyi kimu bakubaganya ebirowoozo bute baddamu okuba nga ate balemererwa oba abagwa babiri. Wow. Anyways, ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Fefe Bose yavuddeyo bw'ati n'agenda maaso okuba nga ate agamba bannayuganda nti mukisusa eky'okujajinga abayimbi. Mwe buli muyimbi gwe mulaba mulowooza malaya. Mulowooza mwenzi akwana wano na wali n'agamba nti era ekyo kyeki kyamusibye mu bwasingo olw'ensonga nti bayagala weebali naye ate bamutya balowooza nti yeebaka wano yeebaka wali kwegamba mwabasiiga ekifaananyi ekyo. N'agamba naye ate si bwe kiri ne wabeera nga baluusi basajja balungi bayimiridde buli kimukkirira nabo wadde bayimbi bali buli wamu buli omu abalaba buli omu abamanyi tekitegeeza nti ate bwe bakola ki bwe bali. Ye omukyala amanyiddwa nga Caroline Marcah olunaku olwaliro akyaziddwako mwana mulenzi amanyiddwa nga Shalom bagenze maaso okuba nga tebadisikasinga ku bintu bingi nnyo naye nga mu bimu ku byo omukyala ono ayogedde ku ky'omwana we. Jjukira alina omwana w'obulenzi agambye nti taata w'omwana we yakoma okukuba emmunye ku mwana we nga yakazaalibwa mu lunaku lwe yazaalibwamu from there okutuusa kati ndowooza amulabira ku mikutu migatta abantu mu bifaananyi nga mpostinze taddangamu mulabako physically. So bino abakyala bangi bakola ki babiyitamu bazaala abaana naye baba nga babeezaalidde abasajja nga tebaba bakola ki kumanya. Waliwo eyawandikira juzi wano mutabani we ebbaluwa namuga nti nkulese ku myaka 7 naye tosuubira kuddamu kundabako. Mubijjukira naye batuusaako weewaawo teyakomyawo yagenze maaso okuba nga ate atutegeeza nti alina socialite gwamanyi celeb mulamba gwamanyi obulungi nti mwanattu ono tamekese bitooke byebigwa ate nga muki mulwadde. Bwe yamugambako lwaki akola ekyo yamuddamu kimu nti wali owuliddeyokko akuba endulu nti namutusizaako ogwa buliisa maanyi oba wali owuliddeyokko avaayo n'anjogerako nti yansaba akapiira n'eŋŋaana bajja beeyagalidde ekitegeeza nti naye nkiggyeyo ntya naye ng'ogenda kuba nga ate omwewulirira ng'akyogera naye ng'okusinziira ku ba social media inlaws babadde bagezaako okuteeba celeb oyo okusinziira ku description gy'awadde amannya agabadde common ameye fact nti akozesezza ekigambo papa bangi olugalo balusonze mu kramanyiddwa nga Eddie Kenzo. So ng'ate okugamba nti alina eddoboozi eddungi musajja mulungi bagambye nti oyo yandiba Bruno K. So ng'ate waliwo abagambye nti oyo Daddy Andre. Abo be basajja basatu comments ezibadde common wezibadde zikoze ki zitunudde naye nga wulira ku mboozi eno ate oluvannyuma tweyongereyo. Mbi waneeno namubuuzaako koze nkimanyi mulwadde ne mugamba naye blood obwana bw'abandi leero asiba mu zi hotel ate ayimiridde mumanyi ennaku nane gwaliko ali awo ne mugamba papa gwagwana naye yakyogera mbu mulwadde bwemba nga buli kyaliwo akyogera waba kyaliwo akigamba muze ndi mulwadde kati anti nze namugambako naye obwana ate bumwagala alina eddoboozi naŋŋamba ku bonna kuliko akaali kaze ne kakabira nti Karo yankutte yakimbuuza n'ensirika nembula n'okwetunda naŋŋamba kuliko akagamba nti yankutte nti nedda kuliko akagamba nti nno namugambye akozeseko n'omunaagaana
neŋŋaana oba nanfoosinga nga ganya okozesa kono omuntu nedda. Abala abasinga baselebu baagala bbawa live akakasembu namulya. Those are the things that we are dealing with. Just because guy anyirira, just because mulaba waliwo mugaye nti bukokolo bugeyaŋŋana wano wabeeranga ne MC kati naawe akawuka okalina lwaki weeyogeza. Abantu bakambwe naye ga ye omukulu amanyiddwa nga Hassan Nduga ow'omuzimu oba omusambwa gw'abamweyana avuddeyo mwana ttunga alaga mbu asaba buyambi okuva eri Bobi Wine mbeera ebintu bimutabuseeko ebigambo bye byeyogerera byokka. Tubiveeko tugende. Mugamba ngende Kampala ntandikirewa. Tandikirewa nga n'amafuta nkubye Kampala ogamba. Tuneewola tutuuseewa. Sebo Pulezidenti Kyagulanyi ndi eno nze mbeera entabuseeko mwana mpulira obulamu buganye. Siina wentandikira. Obulamu buganye mwana. Obulamu buganye ffe tetuvuma abantu tubeerawo mu kulwanirira ggwanga. Kuyimba biruma abantu. Siina wengera kutandikira mmere eganye. Newoze sente nkole ebivulo nfune kati siina kyengenda kulya. Omulowooza tubaawo tutya bannange. Bw'atyo Mmoze bwe yafa. Mmoze Radio yafa bw'atyo yabagambanga ebimuluma. N'ayogera ebintu ne mubitwala nti byakusaaga nze nja kufiira mu buvuyo nga temumanyi na kinzise. Teweerabira nti yatugamba okuva lwe yakwata omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda mu ngalo obulamu bwe ne bwonooneka tebuddanga mu nteeko era nga yejjusa olunaku ye omukyala amanyiddwa nga Yvonne Nakankaka namubatuusako emabega kaawo. So ebiseera ebisinga njagala nnyo wemba natandise story njigguse gwagoberera buli kye mba ntaddeyo ebiseera ebisinga sikuleka mu bbanga. Omukyala ono nakutegeezaako nti waliwo abavaayo ne babika omwana we. Actually waliwo omuntu ali mu page eyeeyita amannya ge aga Yvonne Nakankaka ku mukutu ogwa Facebook ate nga page ekulidde ddala erina n'abagoberezi naye ng'omuntu ono yablockinga Yvonne nannyini mannya nannyini fame. Bw'atyo yavaayo n'agenda maaso okuba nga ate yeewandiisa ng'alaga ensi nti ye Yvonne era bw'atyo n'abika omwana wani wa Yvonne naye nga yali alimba. Ekigendererwa kye tutunakitegeera naye nga ye Yvonne yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogera ku nsonga eno n'ennaku ey'ekitalo ddala. Hey lovelies, how are you? Hope you're all doing great. Ndi wano clarifying about the fake news that are running around the internet about my son Molamunyo omutwenza Chamukome era tanafa. That Facebook is fake. I don't know who is behind it. Me personally, I don't use Facebook. Because Facebook, that's the app. Jemala name using a sigenzeyo. Era been syndicate. I went to Facebook, but I couldn't see it because that person blocked me. Now, go in achikola. It's not the first time. This is the second time. So kana mubi kanga wa mwezi gumu. Ozemo mbisenga wa miezi na. Naye oyo Katonda gwensenza ajja kumbonerereza ate amabiri tegalimba mukwana. Nze nyinza obutakolako ng'omuntu, nyinza obutakusiba, nyinza obutakola kintu kyonna, naye oyo Katonda yakera ku makya n'ampa oyo omwana agenda kunnamuliza kisa. Sikumanyi naye gomanyi, naye olijjukira, and I want this video kutuukeko, olijjukira maaso eyo nti nabika omwana wa Nakankaka, and this is the reason as to why I'm suffering. I'm pretty sure you remember. Kubanga tomanyi bantu bange bolumiza, tomanyi bantu bameka abankubidde amasimu. You hurt people's feelings, you hurt my family, you hurt me as well. Tomanyi bulumi bwa muntu.
y'omukramanyiddwa nga Aipasi yavuddeyo n'abawagabuwa n'abagamba nti you have to look money to attract money. Omanye abamu kumwe sente muzaagala naye ate temwagala kuzeeteekamu naye muzisonda n'ogana ninozisonda naye akugamba nti funa akadde ozeeteekemu koozifaanane awo ojja ku attractinga endala eziwerera ddala. Ye omukyala amanyiddwa nga Betty Nakibuuka Ssennyonjo mama Baby Gloria munnange yali yagenda ku mukutu gwe gwa TikTok n'ayongerawo wali eri akagambo nazaala wa Jonas naye munnange abaana ne bamusabula nnyo n'akakola ki n'akadiriitinga yakadiriitinze yakagjeewo. Omukyala amanyiddwa nga Dr. Kulu yavuddeyo n'akola ki n'ayogera ku nsonga ya Baby Gloria ne maama we. Yagambye nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mwebale okusiiba, njagala kwogera ku nsonga ya Mami Gloria. Badria omukyala mumutegeere essanyu limutta, bannanga omwana omuwala takuzika. Imagine n'asoma n'amalako n'atafuna lubuto n'atafulumya nudes agenda kufumbirwa virgin. Allah Akbar. Mami Gloria, you have an award from me. Celebrate your achievement. Mukama abadde mulungi gy'oli. In fact singa mbadde nze yagaye nti singa yabadde ye yandizze ku media n'abaddamu ne bibatamubuuzizza n'ayongeramu supu obutungulu n'ennyaanya n'agamba nti kongs Baby Gloria, live the moment. Ebirala biri kusangayo kasita oli musabi. God will always pave way for your goodness. So bwatyo ye bwe yategeezezza mu bufunze yabadde agezaako okwanukula abo abali mu kusabula mama wa Baby Gloria nti akyamuse nnyo, alina excitement, oyererere alinga eyakalaba. Mubibulidde ebigambo byonna ebize byogerwa. So ye agamba nti abakubeera ye omwana omuwala engeri gy'atakozeka ye yandiyongeddemu ne batamubuuziza. Naye nga ye mwana mulenzi mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn ng'ali wamu ne Winnie Success baavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate bagamba mama basaba Gloria ennamba ya bbaawe nga bamugamba mbu baagala kubakuba ku bifaananyi. Baby Gloria, first of all, congratulations. Yeah, it's very good to have a fiance at a very young age. Name na divided tusaba ko ku contact ya boo, contact ya fiance wa from longi. Tumanye wa wakubira ebifaananyi. So supporting relationship yenu tujiri mu fenna. Supporting fiance wa financially. Yeah. Fiance wo twaga mu supporting atuya kujja tuwe kufaananyi obwa kukubo obwo bwa kabi. Kyekira kozi. Social media consultant twala kubanga ate nga tumwebuuzaako digital market yakugamba asobola okubanga naffe brand zaffe akola ki atuyambako tumuwa ssente si byabwerere. So please tag him tusobola okolagana nze naawe naffe naawe tubere supporting baby wo ba fiance wo. So we cannot wait. Please umutaginga omutereke namba tumusupporting wabi. Oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyayogeddwa n'ebikoleddwa kyaddaaki mama wa Gloria amaze n'abanga ate apondooka era nga kati bannamawulire agoba baki bagobe abasenza kati. Bana enko y'amawulire nka tukabujjeko naye oyagala byabakadde enakantu kewatugambe mbuno omwana akano kantu omwana wayagala afune omwana alinga kitaawe yennyini akantu ako kato omuntu kavaako ko Gloria yatufumbira n'ennaku endala boyfriend we aba anajja wano. Gloria yabeera mu ffumbiro n'afumbira boyfriend we. Nze nange mbeeramu okubeera nti noye buli kantu kabeere nga kali neat because waba n'akyala wano akyala nga kabaka. Bw'aba anaatuuka wano tutegeka ne tufumba ne twetala agenda osanga nga dining yonna tugitegese because why twafuna ekintu ekirungi we have to treasure. Songa ate mmwe abanyumirwa ebi Nigeria sigamba bino ebya jjujjuzi naye nga gwe binyumiddwa kuva mabega era ng'otegeera omukyala amanyiddwa nga Patience Ozoka. Ono nno nga yali yeegulira erinnya mu kutulugunya atulugunya abaana baazadde mu firimu n'atulugunya n'abo be bafumbiddwa n'atulugunya ababalirwana n'atulugunya ne balirwana kwegamba ye yali mutulugunyi ng'ate mulogo okitegeera okusinziira ku gundi ze baamuwanga. Wakati omukyala ono avuddeyo n'atugamba nti agenda kujja wano e Kampala era ng'abakoowodde mwenna abamwagala mugende muwe ku bufumito muwe ku zibupepe byonna ebyo. Hello Ugandans, Mama G lovers. Oh my God, I'm going to be with you
in Kampala for the Icon Award on the 29th of March 2025. I am coming and I need to see you one-on-one, hug you, peck you, and show you back the love you have always shown me all these years. It's been long I came to Uganda, but this time around I'm coming again to see you and hug you. Remember, it's the Icon Award on the 29th of March 2025. Be there for me. I'm coming. Like, you know what I mean? Running, I'm flying, but I'll be there anyhow to share the joy with you. 29th of March 2025 is the date. Don't forget. G for Jennifer. ye munnakatemba amanyirwa nga MC Mariachi oba waliwo eyamukubye ekikono munnange awanda muliro era nga yavudde naga nti bw'oba oyawukanye n'omuntu munnange ate bw'otuuka eyo tokola ki tomwogerako bubi we kituuka ku bizinensi ye weewulirireko. Kituufu nze naawe twaliko ab'emikwano era ne twawukana naye bw'oba onjogerako eyo gy'olaze nga banneetaaga tonjogerya bubi. Okwawukana kwange naawe ate tekunnemesa gye neeyongera. Okiwulira abanneetaaga bawe ennamba yange kubanga okyagirina wadde nzaawe tetukyakwatagana. Twayawukana ekyo kyaliwo mu bulamu twakita wali mukwano gwange n'ebyagaana ne bwe tuba twawukanye naawe leka kunjogerera bubi ate gye banneetaaga. Ennamba yange gibawe ze neeyongere mu maaso kubanga ensobi eyatwawula naawe ogimanyi. Emikwano oho bwe twawukana naawe obadde kyali wange ne twawukana gye banneetaaga ennamba yange gigabe leka kunjogerera bubi kubanga ensobi zange naawe tezikwatagana gye banjagala. Okitegedde? Togenda na nnugu leka neeyongere mu maaso. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamuga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oluvannyuma lw'akabanga nga basika omugwa omukonja ataseera n'omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula kyaddaaki baasisinkanye era nga bano baamaliriza ng'enjawukana zaabwe bagamba nti bazisudde mu guluka lowooza olaba neekwata gye beekutte. Yamaliriza nga n'omusabira amusabidde. Mwana mulenzi Mukunja yagambye nti kirungi nnyo okutegeera ensobi yo n'ogenda mu maaso kubanga ate weetondera oyo gw'osobezza wadde ng'oluusi abaakusinga obuto okitegeera. Abantu abakulu mulina nnyo engombe egamba omukulu tasobya. Who said?
oyo bamwita Abba Makasi yatubuza kakati no alima yasazewo okukola danidifulu nagenda nakyalirako omukunja atasira bwe batino basala kubanga ate bakola ki bagulula ensobi zaabwe naye nga ne mwana mulezi amanyiddwa nga Kado omuto ono ffena tumutegeera ku muyimbi amanyiddwa nga Abdullas era nga yamuleeta ku ssiini bw'atyo n'alabirira n'akuza ng'amanyi nti oba oliawo omwana ajjavaamu ki yajjavaamu omuntu ategeerekeka naye muna ng'atuuka wakati awo ebintu byatabuka agamba omwana yatandika ebikoosi akayagayaga n'anywako mwana n'afuukira ddala ekitagasa era ng'ono yavaayo okkola emmawulire n'alangira Abdullas obutamusasula okumukozesanga byonna ebyo mwabiraba kakati yavuddeyo omwana mulezi agamba nti aboneredde yeetondera ani Abdullas wabula Abdullas yamugambye nti nga bwe wagenda mu kumpewo n'onswaza bw'oba ogenda live ku mawulire ogende mu maaso kubanga ate onneetondera ensi yonna ekole ki etegeere nti onneetondedde ekyo omala okikola weewale bannamawulire kubanga bajja kuwabya bo bakwagalako bwagazi mawulire olugafuna ebisigadde gwamanya nabyo sibeta papa kasubira oli bulungi kasubira ekisibo kikutambulira bulungi ndi musanyufu nnyo okubeera nga nsobola okwogerakoko naawe olunaku lwaleero era ebbanga lyonna eriyise nga tetwogera nga bwe twali tulina obba nga twogera oba nga bwe twali twogera bubadde bulumi bungi nnyo amaziga naye nga byonna ekibireeta nze kennyini nga nze nkyereetera nga nzizeko kemabega papa mbulamu bw'okkula buno obulamu bwenkuliddemu naawe kennyini obumanyi nkulidde mbulamu nga bwakuyiga buli kimu kuyiga buyizi era ndi grateful for buli kimu kye twayitamu naye nga omanyi ebyensi natuuka nevaamuko okumulamwa nenkola ekintu ekitali kya buntu nga nze omuntu tekyali kya buntu naye ndi musanyufu era ndi grateful nti natuuka ekiseera nze kennyini nekenenya engeri gye nali ntuttemu obulamu bwange engeri gye nali nebyenayogera byonna nga mbutuufu teyali nze era ekintu kinnumye nnyo ebbanga ku mutima wabula nga ebyo byonna okubeerawo nga neetaaga okwenenya gy'oli era ndi musanyufu nti nsobola okwenenya gy'oli osobola okugamba nti papa bambi nsaba onsonyiwe ebintu byenayogera butuufu tekyali kya buntu nakukosa nenkosa kira nenkosa n'abantu abaali batwagala nenkosa abantu abafamire yaffe nenkosa abantu abafamire eyo wadde toli taata wange musaayi naye famire tuli famire era oli kitange mundongera ekyo nakyogera newe tabandongo oli kitange nti tukuze tuli ffe gwe nkuzizza nkuze naawe nkuze nkulaba n'olwekyo papa okula kuno oba emyaka egiyise nina ebintu byendabye nga nange kennyini ndi musanyufu olw'okuyita mu bintu ebyo kuba singa saabitamu osanga saabitegedde obulamu bwensi eno kyebutegeeza era nga ntunulidde nnyo kyendi essaawa eno n'okwewala okukola ensobi ez'obulamu bwensi n'okuba tusigala mu nsi nga tugwa mu nsobi zezimu naye kiva gye tuli okukyuka oba okulaba nti n'ensobi nagikola nkoze nti obutagiddamu olwekyo ndi musanyufu okuddamu okwogera naawe taata wange era nga njagala era nsaba okutuusa okwetonda kwange gy'oli n'abantu bonna benalumya mu mbeera gye nayogereramu ebigambo byonna bye nayogera ate nabo nsaba mukama katonda bakwateko ku mitima basobole okuwuliriza oba bulambalamba ye omukulu amanyiddwa nga King Saha yes mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana amutenda kunyirira agamba haja anyirira luno si oli owaluli gwe wali omanyi nkutidde Kingi olabika bulungi alhamdulillah Haji Mansur
Wa alaikum salam. Akumira ddala abasiraamu bagambeyo obugambo mu Ramadan eno. Basiraamu bannange twetuwaze tupakkane. Alhamdulillah. Mutima gibere wansi. Basiraamu towanika mutima nga mukafiiri gakkana. Towanika mutima beera mukakamu. Eddiini bwe tugamba. Look at you. Look at us. Look at you. Shining. Songatera yavuddeyo ku mbiranye ezaagwa wakati awo n'omukulu amanyiddwa nga Abitex oluvannyuma lw'okukola remix n'akayimba k'omukyala amanyiddwa nga Cumi ye bwana mulezi Abitex nga bwe namukutuusaako obukolokolo nga nnyonnyola ensi nti Spice Diana kye yakoze kikyamu yattidde Cumi future akatale byonna twala tugende. Mwana muwala amanyiddwa nga MC Cumi ye yabagambye nti tewali alina kumutegerera okitegeera kubanga tebamanyi nkolagana gye balina ne Spice Diana na mukwano gwe balina. Kakati ye Spice Diana yagambye nti oyo Abitex yazimba kye bayita essabo ku mutima naye nga ebyo byonna bw'abikola yamanyi n'ogunugu gwe ye talina bodde bwe. So ng'ate twalaba ku nkolagana ey'omugondo wakati w'omukulu amanyiddwa nga Chosen Blood n'omukyala amanyiddwa nga Wene Nwaje era nga basinga obungi baali bamanyi nti ababiri bano beeswa mpata. Munango omukulu ono yavuddeyo n'akakasa nti tewaali yakweswa mpata era agamba nti yalina ne girlfriend we bulungi nnyo naye lumu Wene Nwaje n'amuweereza akameseji ng'amucekinga kamubuuzaako naye munango omuwala yava mu mbeera ey'ecwancwana n'atabuka ng'amanyi nti ddala kituufu beeyagala n'ani ne Wene Nwaje era awo oluvuvumo we lwatandikira oba okiwulidde naye ng'agamba just babbade oba okitegedde. Anyways, ngenda kubanga ate era mberekereza bakalakase gwolabako kyosobodde nonyukira awo. Ngenda kubanga mbasibuza mwana muwala amanyiddwa nga Nax ono yavuddeyo n'asekerera aba NRM oluvannyuma lwa Nalukolo kubanga ate atuuka ku buwanguzi oba weereza mbadde piche ka airport pickup weekali bulambalamba. Ate kumirwa mpeera nga lwaki tabankumira abankumire mweraba. Nkana muse ku bannange abasuze batunulanga nze ekyamazima omuntu yakadde engulu. Kana muse ku bannange abasuze batunulanga nze ekyamazima ku mulundi guno twatekedde wa bulijjo ebatubbira kulonda Cabinet Money tudde kane bakola ebyabwe mbu bagattagatta awo balabika bulijjo ebatunyugunyiza naye abaana baalaze omutima. Bannange mwebale bannange. Kati meeting zitala musiteti gundi meeting ku meeting bibuuzo ku bibuuzo kyabadde kitya embako buli kimu kyakoleddwa emmamba zavuddeyo chopa zazze kyabadde bayiseewa. Tulina abantu and this is people power. Amaanyi g'abantu tulina abantu n'ekyamazima weewaawo tetulina mundu naye abaana baabalaze nti mujja kuzisomboola emmamba zonna byonna mujja kubireeta n'ez'omubbanga zijja kuvaayo. Kale ku division not even a full division, ka quarter division, because if you divide the Kawempe into 4, north, south, east, west, that is a quarter, not even a full division, but a quarter division. Mamba chop jamuka mwokutiisa abaana bano gye bakomye okufuukira ddala ettabu bagumye kyovolaba ovanga ku mwana alumba ewali emmundu n'agamba kyonna kye kitwala nawulidde kakabadi naye kankayiseewo anti ffe bwerufu na mazima kwe tutambulira bwagamba the president. Twategedde ekkala gye mutakuba ndi waddembe ddala okujja nga nyambadde ekkala eyo nze nenteeka akalulu kange wenkagala nesikubwa nenzireeka. Lwaki nzireeka kakati prostate vote tutuulawo ne tukalinda ne tuka nyina we nalabidde bannange nyina we nalabidde nga basituka badamu bwe batuula bwe bafuluma
nga balina ebibasimbye nga naye ne bw'ofuluma tukulaba wagenze empty oyina komawo ng'oli empty komawo ng'ozimbagatanye mu mbiriizi okeberwe kiki ky'okukusa abaana bakuumya akalulu naye kana akalulu ka quarter division mukabalidde olunaku lulamba ekiro n'emisana bannanga olw'eggwanga ate nga kakubalibwa kamu ku kamu kyonna kye kitwala waakiri tunaamala emyezi 3 nga teri tulo nange wano wetulaga wazibumu kakati meeting ku meeting kibok wali abagenda okubwa buli kimu kyakoleddwa sente zaabaddewo ennyo zaleeteddwa emmamba zaleeteddwa emmundu police bayisiza bwakalu omutonzi waffe omutonzi tuli mu kusaba n'okusiiba katonda waffe otukolerewo enjawulo bwe kataligirya twategedde bulijjo akavuyo we kava londa kwate ekkuba otambulage londa tuula woolondedde likodi zizimala kugibwawo abaana babadde likodi musomye eki wano kino kyekibaddewo ekituufu abaana ba generation kiki sigenda kukkiriza kusigala mabega ekyamazima nange nyina byengenda okuddayo nsome tukwasaganye ekintu kino mu nsi ensuubize eteredde entende ng'ate buli omu alina is informed buli omu nga is informed kakati abaana be mwakubyekubye amasasi naye nno kino kibawa kyakuyiga ki abantu bakyatya mmundu naye mumanyi lwaki mufudde abaana abo okubeera nga balina emitima emigumu ennyo nga tebakyalina kye batya kubanga mubikoze ne mubikola kati omuntu omuyisaako emmamba e Uganda si mawulire nti emmamba yiye eyisaawo mmanya ennyonyi waggulu emmamba wansi si mawulire kubanga tubirabanga bulijjo nga tugenda okulonda kale MP nagisaayo emmamba naye Uganda erabye n'ebyana n'abaana eriyo abaana nga bo balagira bulagizi nti emmamba zejje ffe situfa ku mmamba tugamba bugambi nti buli omu ajja asuula akalulu ke okusinziira ku kyoyagala bannange ensi ekooye tukooye it's enough ne mumenya amayo it's enough omuntu yekka asobola okukitegeera ng'olaba abasaanyawo ennyumba ya munno nti eri mu lutobazi nga wano Kajansi Express munyonyo muzimbye mu lutobazi naye amanyumba gonna gammwe nakusoddawa era ndi wano naddawa nga ndi muna Uganda naddawa ndi wano mu Uganda ate ndi muna Uganda bw'oyagala tulimba nti oli bulungi school fees abaana bazaaweddeyo gwe kitaawo bwe yalinga akuya teyamwalangayo school fees gwe z'abaana bazaaweddeyo oli ekyemisana ekyeggulo okirya kikutwalira bbanga kyokulya kanyama kati singa bali mu miceere kati singa bali mu miceere ng'ennyama bazeekuba ate era munnange era ne babirwanira tulabe ku nkyukakyuka yes it's a yes kati abasumba bannaddiini kati muli eyo kibasimbi tubalaba
wa business kyakola business e Uganda wano atali mukowu okuleka okuwoza munange ate munange tukoye emisoro bwonyumirwa ng'oli muka kontena naye ng'ogirwako URA yaki bakulekedde kanso bakulekedde URA manya biki bisorosoro biri awo tukoyi kati sente zange ez'omuwa musoro nalabye nga bazimasa eyo singuzi bloody daylight eyo singuzi anakwatibwa eyo singuzi ani abakidde enguzi netuloka tubalaba muli mu luguudo mbu mukumba simanyi mulwanyisa enguzi nga mwenguzi. It's enough tukoye okuleka atalina kyokola bananga nebola mulimi okoye nebola mulunzi okoye ate bwekituuka muwa business okoyedde ddala tukoye kanzireyo nebake sisibulukuka nze muka omusajja kanzireyo nebake naye nga si mirembe